tuli ku CBS FM UG omukutu omutongole ogwa Kyambasa Fama Radio Buganda munafe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okutugoberiranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala weebalire ddala tojjangooko ate gwe munafaatana bakusubscribinga nkukubiriza era nkusaba osubscribinge tusobole okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe ate gwe munaffe agabanako n'omulala ku bye tukola njagala okukugamba titukusiima bya nsusso weebalire ddala tojjangooko munaffe tusiima nnyo bw'oba otuwadde n'endowooza yo wansi awo mu comment section ate mu ngeri yemu bw'oba onyumiddwa bye tukola koonako mu kiggala awo olaikinge era watali kumala budde tosimbudde ebyuma ebitangalijja okukira omuzira ebigenda bimeruka mu bitundu by'ensi eby'enjawulo bitiisizza bannassayansi bino tebirina nsibuko kale no bannasayansi batuuse n'okulowooza ky'oba oliawo zi aliens zandiba nga ze ziri emabega w'ebyuma bino kubanga ebyuma bino mwana wattu byewuunyisa engeri gye bimeramu bwe nkusimbira ekifaananyi ku byuma bino bitangalijja okukira omuzira era nga biba bitukula nga bitangala bulungi nga biringa endabirwamu ng'osobola n'okwerabamu bimeruka okuva mu ttaka ate ne bimala ne bibulawo okusinziira ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo okuli The Guardian, The New York Times, ABC n'emikutu gy'amawulire emirala mu mwaka 2020 ekirwadde lumiimamawuggwe we kyakyakira ennyo ekyuma kino kyasooka okulabwako e Las Vegas nakugambye nti mu biseera ebya lumiimamawuggwe mu mwaka 2020 ekyuma kino kyalabwako mu nsozi waggulu e Las Vegas kyokka mu kaseera mpawo wekaaga ekyuma kino kyabulawo omulundi gumu wabula libadde teriri busa mu mwaka guno gwennyini gwe tulimu 2024 mu mwezi ogw'omusanvu ekyuma kino ne kiddamu era ne kirabika e Las Vegas wabula nga ku luno ab'obuyinza baakirabuukiridde ne bakisiguukulula kyokka ate waayiseewo akaseera katono era ne kiddamu ne kirabwa ate mu ngeri emu ne kibulawo kino nno kyaleetedde ab'obuyinza abakuumaddembe abapoliisi okutya kubanga be babadde mu mitambo gy'okisiguukululawo era ne bagamba kyoba oliawo zi aliens zandiba nga ze ziri emabega w'okusimba ebyuma bino bw'obitunuulira nakugambye bitangalijja okukira omuzira era nga biringa endabirwamu nga bimasamasa osobola n'okwerabamu ekyuma ekyazuulwa mu mwaka 2020 kyali kiweza obuwanvu bwa fuuti 10 wabula nga kino ekyazuuliddwa mu mwaka guno 2024 kibadde kiweza obuwanvu bwa fuuti wakati we 12 ne 13 bannasayansi mu kaseera kano bali mu kusattira nga bagamba nti ebyuma bino tebirina nsibuko era nga mu kaseera kano tebamanyi ddala ani omutuufu asimba ebyuma bino beebuuza ebyuma bino bivaawa era nga mu kaseera kano balowooza oba oliawo embeera y'ensi yetandise okukyukakyuka okutandika okumeza ebyuma bino ebitamanyi mayitire ekisinga okubeewuunyisa bimeruka ate ne bimala ne bibulawo omulundi gumu mu ngeri y'ekyewuunyo kyebavudde abamu balowooza kyoba oliawo zi aliens ze ziri emabega w'ebyuma bino byakalabwako mu bitundu okuli Wales, Nevada, Romania, Las Vegas n'awalala ekyuma kino ekizzeemu okulabika omwaka guno oluvannyuma lw'okulabikako mu mwaka 2020 ate ne kibulawo abakuumaddembe ku luno baayanguye nkugambye kino ne bakisiguukululawo nga balowooza kiyinza okuteeka ebyokwerinda bya bannansi mu matigga wabula ate okusinziira ku bakuumi b'eddungu lino e Las Vegas bagamba ate waliwo ekyazzeemu ne kirabwako ate ne kimala ne kibulawo kale nga mu kaseera kano bannasayansi bali mu kutakula mitwe nga beebuuza ani ali emabega w'ebyuma bino kyekireetedde ebyuma bino okutandika okumeruka ebitalina nsibuko bivaawa n'ebintu ebirala bingi mu kaseera kano bye bali mu kwebuuza naye ng'ebyo by'ebyuma mu lufuutifuuti ebimanyiddwa nga monolith ebitandise okumera mu bitundu by'ensi eby'enjawulo nga tebirina nsibuko
era nga teri amanyi abisimba, ng'oluusi birabwa ate ne bimala ne bibula, ate ne bimala ne bibulawo. Nkugambye byatandika okulabwa mu biseera bya COVID mu mwaka 2022 ne bibulawo era tewali yamanya gye byadda, ate mu mwaka guno 2024 byazzeemu ne birabwako. Kale nno bannasayansi batabuddwa beebuuza ani ali emabega w'ebyuma bino, era beebuuza oba nga mbeera ya budde yeekyusekyuse okutandika okumeza ebyuma bino. Nabo tebannamanya naye ng'okunoonyereza kugenda mu maaso bategeerere ddala ekituufu ebyuma bino bivaawa, ani abisimba, lwaki bimera ate ne bimala ne bibulawo. Kugambye bitangalijja okukira omuzira era nga bimasamasa biringa endabirwamu gw'osobola n'okwerabamu, biba bitukula okukamala nga bujja tebiva na mu ttaka. Kale nno by'ebyuma ebyo ebitandise okutakuza bannasayansi emitwe nga tebamanyi gye biva, tebamanyi nsibuko, wabula nabo balaba byuma bimera kuva mu ttaka. CBS FM.